Nkya yenze Cinderella Sanyu aka Sinde the current president of Uganda Musicians Association. Tuli wano olwaleero okutongoza akakiiko ak'ekiseera mu luzungu bakiyita Interim Committee oba Interim Executive Committee egenda otambuza umma kugamba egenda okuvuga affairs zonna eza umma mpaka otuukira ku elections. Mwenda mubadde mukimanyi nti mirundi ebiri elections gyakola elections zaafa kyagaana kyekyagwa ekyelections mu umma, so twali tulina okuddamu okutuula mu office naye nga mulimu ababanga mu executive kubanga abantu abamu there's no we need to have a real executive but we don't have it right now. Mulimu ababanga mu executive eya umma, so netusalawo okutuula netunula mu constitution yaffe netunula mu ssemateeka atutambuza ffe nga umma netulaba nti nno kiri responsibility eya president aliwo okulonda akakiiko ak'ekiseera okulonda the interim committee egenda okuvuga umma mpaka bwe tutuukira ku elections. Era ye reason lwaki tubayise mwenna okujja olwaleero okubanjulira eno committee ey'akaseera interim committee eya umma. So bye bino ebifo ku vice president interim committee kuliko Hanson Baliruno, ku youth representative twataddeko Alan Tonix ayitibwa Ampaire Alan, Ronald Mayinja asigadde ku band representative and advisor, Mutebi Ramadhan mwena gwe mumanyi nga Lord Bitemu agenda tuyambako okuba nti at this moment ye chief whip ne advisor. Ku woman representative kuliko Nabwami Grace, persons with disabilities representative ali wano naffe Mr. Magala Adrian. Ku kadongo kamu representative tugenda kuba tutambula ne DJ Chikofiira, and then ku religious representative azo olwaleero is Mr. Lanekale ali ku table olwaleero. Manyi bangi bagenda kutubuuza ki kye twasinziddeko okulonda bano abantu, but first of all kibadde busobozi, then nekirala kibadde about time kubanga nga bamanyi industry litambula, ba artists bali busy abasinga mweno season bakola sente, so netubakubira abamu ne bagati tugenda kusobola. So at the end of the day eno list gye twafunye y'abantu abali interested abali willing okiteekamu obudde ne commitment okubanga batambuza interim committee eya umma until elections. So mwebale nnyo, mwebalire ddala pozi nga waliwo ebibuuzo naye nga ndowooza kyekyo, naye mbadde nsaba my secretary oba alina kyayongerako. Thank you so much. Nze ndi musanyufu webale ku tusobodde okulonda tutambulire wamu kuba si kiseera kya kulwana. The main issue gyensaba okugamba abayimbi tetuli mu kiseera kya kulwana, tulina ebintu bingi nnyo ebyokukola kunye tukoma okulwana n'ababyeyagaliza gye baguma okubitwala. Issues nyingi zo tulina okukwatako kulonda kwagana emirundi ebiri. There is no way association weyandibadde nga tewali muntu mu office. So I'm very happy abantu bano bonna bonna boolooze balina potential. The main person we're congratulating is Alan Ampaire. First to be told that is my interest, so I don't want to see me here, but I wondered when he picked up my calls, now responding to my invitation, Nigerian invitation to go, we need to take a big call. Nzimanya ina potential. Okusinziira ku ngeri gye yali ng'ayogeramu during the campaigns, he has the potential to take us somewhere. So Alan, congratulations. Let's look forward okutuuka ku election ezinaddako otuba baddembe okuddayo mu kampusi zaffe, naye essaawa eno tusaba twataganire wamu tutwale buma mu maaso. Kyemuba mumanyi gye tukoma okulwana, gye tukoma okukola noise, abaagala okukolagana naffe gye bakoma okweyongerayo. So this is a special information to all musicians. Let's be one. Tulabe akakiiko kano gye katutuusa AGM bwetuuka yebeesalawo, naye kati abantu be basalawo AGM bweneetuuka n'abaregions bajja kubeera mu AGM tumanye tulonda ddi tulonda tutya tano okubeera nti kiri sayidi emu. So I congratulate all the people abalondeddwa Madam President. Nsaba tukolere wamu tubeere omuntu omu tugezezaako okubeera open ti buli kimu. Abantu bano tabalonze nti from nowhere, babadde inducted ne bamanya ekigenda maaso ne tu-explaininga. Abasinga babadde ne misinformation nga babagamba birala, nabo bagenze okulaba nga they
come and go tugende mu maaso. So all these people are ready to work with us. Mwami Magala Adrian musanyukidde olw'abo abantu abaliko obulemu. Mwami Nane, you're most welcome on board. Webaliriza okukwatagana naffe n'abalala b'olonze mu president. Mwami Mutebi nabadde sikiriza nti asobola okuvaayo erinnya lyali ku bwa president naye yagambye as long as olondedde akakiiko ako mu mateeka, I'm ready to work with you tutwale ekintu kino maaso. One good thing about him is a good person, ate elder, so that's why he's like an advisor. Ne chief whip asooka atuzze mu mbeera bonna abeesimbyewo nange nali candidate okulonda gyekuli, but then office tesobola kusigala nga ki nga nkalu. Then after abantu bano abalondeddwa tujja kubeera n'obukiiko obulala. Tulina okubeera ne welfare committee, tulina okubeera ne finance committee, obukiiko obutuuka ddala ku ground paka, era bujja kutwala paka kulonda. Okulonda bwekunatuuka ofiisi tuba tugizaayo nekwasibwa abajja okuba nga basinze. Thank you very much. You're all most welcome on board. Mutebi Ramadan okuyimba Lord Bitem, omusajja yeesimbyewo nga wuma president. Ndi musanyufu nnyo okuba nti olunaku olwaleero nzize mu conference eno nga conference ya kulonda interim, akakiiko akagenda okuddukanya ensonga zonna okulaba nti tutuuka kulonda era ne tutuuka ne ku bigendererwa byaffe. Ensonga lwaki ntudde wano ne President Sindi nga tubadde tusika omugwa abantu basatu, Sindi, Bitem and Saha, okuba nti ani president wa wuma. Akalulu we kakyankalana, Sindi bw'aba n'avaayo n'agamba nti atwagala okutereeza ekintu ekikwatagana ne music, nampita nanga nti ajangu tubeere tutuule tukolewo olukiiko tulabe nga tusobola okukola kyokuzza music waffe mu maaso. Neŋŋamba nze nga leader, omuntu amanyi music wagyakoma ne wagyava, nti anyina okubeerawo ndabe kiki ekikola, kiki ekigera mu maaso. Era ekifo ekyampeereddwa ku interim nga chief whip mu butuufu nkyeyanziza era ngenda kuweereza abayimbi bonna. In fact n'abayimbi bonna ababadde bayomba, ababadde balwana, nze ntandikiddewo ogwange, ngenda kubayita nsobola okutandika okubatereeza nga elder, sobola okuba ntugenda mu maaso. Music tumuggyemu okuyomba, music tumuggyemu okulwana, wabula tusobola okukola ebyo ebisobola okutufuula ab'amaanyi kuba tuli b'amaanyi. So mu mbeera eyo ngenda kuba nga mpeereza era abayimbi mu ggwanga lyonna mu Uganda yonna n'abali ebweru wa Uganda mu interim eno nebe bana babange nti kati kino kati kino. So abayimbi ababaddemu n'obukuubagano buno bwe budde mujje tukwatagane ne interim erondeddwa tuweereze music asobole okuba nti kati agenda maaso era tubeere n'ekitiibwa ng'era kye tulina nga ba artist. Embeera eyo.